Yes, okay, tandikiddewo tutandika butandisi Jingo Johnny Bosco. Tugenda maaso kuva mu Rewards Movie Production. Ekyatandika butandisi. Tumanye ku mulundi guno ekitundu kino ekyokubiri kyetandise. Amakago mazibu bannango bufumbo si bwangu. Njajuweereza buli mufumbo yenna waali. Ensisi nyango y'obufumbo. Kabanda Jokebo yakola ku story Namagembe Alice Welfare. Ekyali ntandikwa. Mbuliro Joyce location zazikozeeko tutandika butandisi era nga tugenda maaso mpola mpola papa Richard Walakira sajukira ntugenda okomakeza kitundu ekyasooka nga omwalo no senga bwagazezaako okumuyita agezeeko okwagala okumanyirira kituufu kiki ekiri mu bufumbo kubanga obufumbo bwayimirizibwawo n'amaka ne bajja okulayika nti batandika obufumbo buno ng'ewaabwe bategedde kyonna ekibaayo ekibi baba alina okuleka ndi bagonjoola ensonga kati omwana ono twakoma okulaba nga yeerese wa ssengaawe omusajja n'atambula n'agenda okukola ye nga ssenga atandise okuleka ndi abuulirira omuwala ono kuba yali yamugamba omulenzi nti nja sooka njogereko n'omuwala ndabe kiki kyanaayogera kuba tosala gwa kawala nga tonnalaba gwa kawolenzi omusajja nakubuulirira mwana wange buli kimu kyonna senga alaba omwana ono wabanga avudde ku mbuuliro ze baamuwa alabika aba aswaza kika kati sooka ombuulire lwaki ogenda maaso opalapalanya okyulumpanya okulubbeesa embeera omusajja mwali olabike ndi omalako emirembe kakatunulanga nawolo n'ambuulira amayisa g'amabi mu bufumbo yamuwaabira naye nga teweerabira omuwala ono baasooka ne bamuyita n'alaba senga ng'akaala amuse n'addayo kati kwe kudda n'omukyuzi gw'ennaanansi yamugamba ajja kudda sabbiiti namba yayitawo omwala ono n'akomawo awulirize ensonga ya senga kigendererwa ki wulira okugamba obireke wano makama yombi olaba bw'atunula tojja kudda ekyali ntandikwa senga watu weyagamba ye David yambuulira buli kimu n'agamba nti senga kakasani omusajja yagamba nti yebalo yambuulira tunuulira butunuulizibwa otyo era ne bw'aba akomye wakato baako kyokola wafuuka musirikale waka ate buli kimu kyenkugamba saaleke ndi okigaana kuba omusajja yogera nga alaga mazima kati gwe kiki mwana wange lwaki otuswaza senga sikuswaza naye ebintu simanyi oba byonna ebagamba webiri kwaye ndi byonna bwe yabingamba we nabiraba kati gwe mbuulira ebyo lwaki omusajja omalako emirembe senga omusajja sinze mmazeeko emirembe omusajja yagimazeeko kiki njagala ombulire lwaki temukyakwatagana ne balo lwaki otuswaza naye bananga omusajja oyo yakyuka omusajja alabika alina omusajja omukazi ebweru kyogamba nkusingamya lindako sowenza omulabirako olaba David wuliriza banyuka sawa 11 yakingamba omukazi n'atandika okujja ebigambo ebirabika okuba ne birina obuvunza omusajja ewasenga omukazi annyuka mangu naye mbw atuuka leeti ewaka mu kirombe tetumanyi kyabaakola mu kisenyi ku kyessaawa David yangamba owulidde yasooka nanyuka sawa 11 n'agamba ni omusajja okimanyi wamugamba wabanga nnyuka 11 ewaka omwagala 11 n'eddakiika 2 eddakiika 2 zimumanyira okutambula mu kirombe nga bw'obimanyi ate ebyensamba bizibu ebyensambya tekisi baziseera kati lwaki olimba kati okyusa byolire yangamba tekati gwe byogeramu olaba obugonvu bw'omwana ono bwatunula ng'omwana omuwombeefu mukalubo kati ebyo bannawe senga omusajja teyabigamba bulungi nze omusajja simanyi banyuka mangu naye kimutuuse saa 2 sikimanyi alabika alina gy'asooka kali ombuulire kiki ekiri wakati awo kati ogenda kumbulira obuzibu buvaawa David yakyali waka yandaga empisa ze ennungi mwezi ogwo omwezi gwali gumu oluvannyuma lw'okumwanjula naye omusajja yabikkirira kiringa kutema vuunika oli n'aziika olumbugu nti aha omusajja omulabira awo oyinza oliyita ettutu naye nga misumaali va ne ku misumaali naye nninga bananga omusajja ng'alangira senga wangi lindako yalangira atya mbu yabalangira abewaabwe bw'omuwala mbu ajja nakakuba n'empya akawala kano kuba ewaabwe baavunye era singa siye tebandyambadde ku ngoye wulira omuwala ono bw'atandise okusigga ebigambo ebivundu ebikaawe ennyo ebikyuma n'okukyuma ewasenga engeri omulenzi gyajja n'awawaabira omuwala kati omuwala atandise okulaga nti bbaawe ye mubi bannanga abakyala wulira bw'atandika okusala ebigambo nga bbaawe bwe yambalangira n'engoye ze yabagulira mbu singa siye tebandyambadde ku gomesi mpya za bbeeyi era mbu ne taata teyandiyambadde ku kanzu baasi
kuluti yamugamba ebigambo bino bisirikire. bwakomawo obudde bwobwo nulira nga gamba era bwe bukopi bwabeewammwe ezo zempisa zabeewammwe kugamba tutwala nti tuli bamasikiini owulira omuwala kati n'abakazi okumanya bazibu oli gwawayiriza yebba amukyayisa mu kika kyewaabwe olwo anaafumbayo atya kubanga n'omukisa gw'obufumbo guva waka talina magezi oyo omusajja naye senga yawuliranga ennaku emutta bamulangidde n'emmere gy'alya kwanjula era bulijjo ne butto gwagira senga si kimbu simanyi yandimuddiza balo mubi mulabe kati kale bulijjo muwolereza bannange kati ebigambo ebyo mbigamba atya mwannyinaze ate mwannyina muyombi oli okumanya ayomba awanduka n'omuzira mu kamwa egenda maaso omusajja kyogamba yatulangira obwenkanidde awo okutuuka okubanga atuwewuukiriza obwenkanidde awo kiri kimuheri ni mwana wa mwannyinaze kaaka galina okusigalawo kade ebyo byogeddwa neera singa akyali ku mulamwa gwe mwana gwera ne we tunaaba tugize kale yatulangira weewaawo naye ogenda veeyo ofumbewa abasajja nga tebakyalabika abasajja nga bazibu buli mukazi alina omusajja we ng'amukuumira ku lujegere mukaayiza akamukuuma na pisito zannya ggwe tatabingiryamuwa abe nga zekola ki oli ekitawo yakuzaalayo labayo kati kye balina okukola kwe kuyita taata ensonga zino basobole okulayo kandi babanga abazimaliriza naye muzeeyi kati muzeeyi mugamba mbu baakulangira engoye ekinaggwa kitya efirimu eno ekyatandika butandisi kyekitundu ekyokubiri amaka mazibu bannanga amaka tegayimikirizaawo amako gayimiriza si mangu nekitaawo nange sengawa yamuga ngenda kusooka nabikeni mpita taatawo ndabikeni nina kyensobola omugamba naye ate olina kulekani omugamba ebyo ebyokumulangira kuba bataatawo bw'anaamanya ndi baamulangira ajja kwagala oveeyo ate bw'ona oveeyo ogenda kudda mu kyalo kulima muwogo abasajja baagala abakazi naye si sekendi handi kali n'olw'ensonga eyo olina okulekani obeera mwegendereza mu bigambo byoyogedde akano bwe tuveeyo Saluma kali nga tayita Saluma okimanyi nti David yagenda nampawaabira mbwe wasenga bampawaabira mbo baŋŋambeko okumanya akazi kano kamanya empisa zaako envundu bwe kaatuuka eri ne babikagamba kakyusakyusa sitole yonna okulabika ni kalaga nti David ye mubi era ko kasigaza obuganzi mu famire yaako naye ng'ajjukira gyagala okusigaza obuganzi si baasiiba nabo obuganzi bulina kubeera n'omuntu gw'owangaala naye kubanga ye bwakulemererwa oba tolina gyodda olabe kati nkaga mukwano gwako David n'akwate kuba agende ewaka nga tamaze kunsaba lukusa oba omuntu akwawabira amala kugamba nti ngenda kuloopa nkuloope nzikiriza nkuloope no temuli baana bato n'ebyo mukola bya kito yes Salome embeera z'abantu yazikoyera ddala Helen kati gwe Ereni nga muli okigamba senga awo yandikigambyani agenda yatya nga tamaze kunsaba nze lunkusa bwe balina kusabayo olunkusa Helen ngenda omusajja bagambye ne baba agenda kusambulira nga amala gamba terera nkusambulire simanyi nsaba kucapa David bambuulya bintu bino gwe gundi golabika obufumbo tomanyi kye butegeeza abantu abamu bagenda mu bufumbo lwa kajanja kubanga gundi yafumbirwa naye tebamanyi makulu gaakyo ekintu kino bannayo obufumbo bugazi zembabuulira kubanga edda abajajja kale firimu egenda mu maaso omusajja azimbanga ennyumba ye gomanyi kye bayita mwamba kitegeeza kuwambatira ng'ateekamu abakazi be bana buli omu kisenge kye baawula ate ne batayomba n'abeerwaleero oddira omu n'omufunira omuzigo esseeta naye era oweebukala nga amulumba owulidde efirimu egenda maaso twagala okumanya ludda gye biggwera naye kati David yakyogerako atyo David yatatanaba kifaako nnyo naye nze gwe kisinga okulumiriza taba newemba gisinga ndi awo ne basebwe basi mpulira bubi mpulira kinnumiriza naye gwe muli olowooza obuzibu buvaawa kakati n'oluvannyuma lwa byonna sijja kuli nga batudde wano yasooka n'alowoozaamu ekintu kimu ekintu kyasooka okulowooza waliwo ebiyimirizaawo obufumbo era nga bagamba obufumbo ye mwana naye kakati ate ng'ogyeko bino ebibadde bibasumbuwa babuliddwa omwana
ate ekifuula amaka gano okuba ndi maka omukazi n'agamba mu maka gange wateekeddwa okubaawo olutindo olwo ye mwana omukazi okola byonna byewetagisa okukola kati ono yeebuuza kiki kye balina okuba balina okuyiiya ng'omukazi ekituufu anyiridde omusajja amunyiriza ssente zazimekese nga bwe kisoboka bizigo babiguze naye kati simanyi ate engeri gye twayombamu era omugana tegula emmese tayagala kati awo ate nakyo bajja kunnangira obu jukira muganda w'omusajja yamulangira dda n'amugamba nti agenda kudda ate akomawo ne lwasa kati keeraliikiriridde kyovula kagezaako okwerungiya nnyo ewaabwe ne kaddibaga omusajja kabanga akagobeddwa eri tebajja kugamba nti omusajja kiki bajjaga omusajja ali wampisa mbi omwana waffe kaaveeyo kaako kakati nga kamugamba nti kyolina okukola kwe kunfunira omusawo n'ankebera simanyi kyobalaba ebiseera biri yayombayombanga ng'ekimuyombya yagala omusajja abeewo abe ng'afunvubira nejjukira ekintu ky'okuzaala omwana ogwo kwegamba kandibaddenga ekirabo okuva eri Katonda obufumbo blessing eyo kasita Katonda aba blessinga n'omwana obufumbo nga butambula naye abantu tebawasa kuzaala lwakuba abasinga bakikulembeza nnyo kale yamugamba tugenda kusooka leka entuufu n'omusawo basooke bakkebere tulabo baddala onoozaala ye mukwano gwe Saluma awulira omugugu muli omwana alabika emmere ya musajja alya ya bwereere kwentufaayo buli kimu kikwase Mukama Katonda ate obeere n'obugumiikiriza eni kale mukwano gwange mukwano gwe yamusuubiza tujja fuba nga tusobola kyonna tuleke nti ogenda maaso okeberebwe ng'atudda mu kibuga mwe tuwangaalira ffenna nagambye omusuubuzi tukwagala MK wotusanga Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 waayita ebbanga lya mwezi mulamba efirimu yaffe egenda maaso tutandika kitundu kyakubiri kuva mu Rewards Movie Production kino ate kisuse laba era niyajja kuwona ennaku zino kati sebo kye yakola mutaka ng'akomawo ewa ssenga jukira ssenga yamugamba tosala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi kati yakomawo alaba oba ssenga yayogerako ne muwala we tuligonja wakali ayagala kumenya oba ssenga ayina we baatuuka ku kyogonjoola ensonga eno kuba ensonga oba ekyali aganaganaga ekyo naye kibe nga kimanyibwa senga Helen agenda kunzitiramu yamugamba okimanyi ssenga Helen okuva yava eno yataama ali mu nnyumba avuuma alinga ntalumbwa njuki yakubiri koye nti ate naawe tomumalaako jagundi senga nerero bamusanga asiikuuseemu omwana yajja n'aloopa nga naye wajja n'okweroopyaloopya n'endowooza mbu byoloopye bye birungi kumbe bye bifu gundi ggwe naawe weetereze senga n'atandika kiki ate senga okimanyi nti wannimba ate nakulimba ki senga ate okimanyi n'otuyisaamu amaaso sebo gwe otulaba wali tulinga nakani kuyisaako kusimulizaako bisooto wangi senga totegedde mpite muganda wange yabakunyonnyola sebo nze nali nkulaba nga ndowooza mu myaka gyegyo otegeerera ddala ate yalina nsobe okuwa omwana waffe ku myaka gyo kuba agasajja agakulu temukyategeera obwongo bwawumba bano bavumi n'olyoka wotulangira gwe nolowooza sebo we wabeera n'obusente bwobwo gwe olowooza emwajja ne muleeta obukota bw'amatooke n'obwo bunakani oli wa ttabu nnyo osanire otulangire naye gwe nodda ku mwana gwe sebo n'obeera eri n'obeera ku mwana waffe n'omwana oyo nga era bw'otulangira musajja gwe oli mubi nnyo oli mubi efirimu egenda maaso naye senga ebintu byogera nze ngambira bange ebitaliiko mutonda magulu kwegali ensonga bazibuulira taata nga balowooza nti omwana ono ensonga gyaloopye erimu omulamwa naye kumbe otulangira bulangizi kulwokuba ffe otulangira tetulina kyetuli watuyamba okutuwasiza omwana n'otuuka n'okulangira omwana waffe emmere gyalya oli musajja nabaki senga bannange musajja watwageza kuleka ndi yeegaana ebintu bino ate nga omwana naye yayogedde akaatiriza be bakazi bammwe bannange nga wenna oli mukazi gy'ova ng'olaba firimu eno
omusajja gw'owaayiriza atuuke okukyayiwa ewammwe bwe batyo gwe sooka ombulira obufumbo bugenda kuyimirirawo butya. Tokimanyi kubanga mwana gwe tomanyi kyotuuse nako kuba we naabulira ku mwanje kitaayi w'omwana oyo Singa ojja kukinnyonnyoka. Olaba okigambye nze atayomba olwedda ali mu kuyomba nze atayomba gw'osanze lindako n'osanga onoomuyombi njagala tulabe simanyi omwana wamuwonya buwonya mbu yandikalatiridde ku lujja gwe musajja gwe totwogerera totwogerera musajja wattu ekintu kino kyamalako ekyewungula kubanga n'essenga gy'abadde asuubira obuyambi ate naye omuwala we yajja omugamba ebigambo yakyusa bikyusa. Ndi Katonda wange kakati David kyenjagala omanyi ensonga zo ne mukyalawo nzikooye n'azigoba ekkooti yasenga ensonga ezigobye nyisa katemba oli ye mutuufu gw'omukyama byo mbivudde owooza simanyi byogabye ebituufu kumba oli ye mutuufu tulangira ngende ndeete n'akagoye ke mwampa nkakuddize bannange ne Mukama Katonda wange ngenda kukola ntya kati n'obulamu nga mpulira ate bwekyangidde ddala musajja tukyakola ng'afuluma kubanga ate jazza okulabikani addukira alaba oba senga alina kye yatereeza ku maka ate omuwala ebintu yayongera kwonoona byonoone ne yeebuuza kati obufumu bwe bugenda kulekani buwangala butya kuba ne kana akabaddeyo akokumwagalira abazadde nga bamwagala bamukyayi bukyayi ye taata yenze kati yakola bambi ng'akuba essimu akubire ssezaala we kuba ebigambo byawulidde wasenga binene ate bibi singa binagwa mu matu ga taata obugwi natwali ensonga n'enzibu kati ng'asooka nga mbuulira nga bwe yagenda ewasenga okumbulira ekyali mu maka amaka gaatabuka naye amaka bwe gatabuka ye ng'ayagala mukazi we yanoonya engeri yonna esoboka gyayinza okuleka ndi ataasa amaka ge ensonga n'azitwala ewasenga nange bintabukidde naye ate we yatuuka ewasenga ni mwagala naye ate ebigambo bifuluma tebikwata ewasenga ebintu omukazi yakyusa bikyuse nange byemmanyi birala bye yagamba senga byanjawulo ku ebyo byasanzeeyo kati taata kale ompadde essuubi yamugamba taata mbanyala nkulabe munaye gwe gwe mbannyonnyola munaye ng'omuntu omukulu oba oli awo gw'onontaasa ye musajja atudda Davida efirimu egenda maaso. Na dokita ye namulabye kaakano ogenda okudda eno munne ngazze yaŋŋambye yasobola okwogera ne dokita kyogamba yagambye ekisobokayo yaŋŋambye bisoboka naye mulina okubeera nga mukiriziganyiza n'omwami we ne mugenda abo babiri kaakano tebamanyi oba mwami tazaala kale omukyalo ono ayagala kukozesa olukujjukujju n'amagezi afune olubuto tandike nti ni batugenda kukola tutya ebikalule simanyi naye omusawo yagambye bw'oba oyina bbaawo nga tazaala nga gw'ozaala gwe basobola okukuba empiso n'ente tebakyazirinda zino byezeezazazaaza obwana obumu bagikuba ekiyiso nereeta babiri oba bana nyama tekyamala mu nsi kale yamugamba kyolina okukola kakati nze abaddaga olaba otya naye bamugambye agende nebba bw'aba wagenda manze abasookayo nze ankebereye salomagabonati obuzibu buli kukkwe nedda obuzibu yamugamba naye twandibaye tugenda nga bwe mumugira ne basooka ne batukebera ffene ne bamanya ani atazaala kati ate atya okugendayo nebbaawo bakebera kuba oyinza otuuka eyo nga tozaala omusajja n'akimanya era n'agoba oba okusesemya emmere gy'olidde omwaka ogwo oguyise sajja tebakyagala bamanyiira mubojja chipusi mulinga nkoko ku binyeebwa kali ngulu kutuula maka g'omusajja okulira omwentuumu ekiri naye nga ne David naye background ye kolaki kubanga omwami atuuse awo kubanga David si ye mutenyi naye agamba olowooza balonu naye si yaleka ekizibu bana emyaka gya bbaawo nga miwanvuko sajja okubanga talina mwana kuba yamuwasa era mukulu muwala akyali mutototo basajja babangayo n'abaana ebbali eyo yegenda maaso sigenda kudda wano kaakano no tugenda okudda erudde wasenga taata yabikwaga teyayise teyaluddewo yatuuse dda sina we nkusuula nze olaba nakugamba ntambuza bigere okuva eri emmotoka gyenteeka ye taata yatuuse dda alabike nga ayagala kumanya ekiddako era mazzi sooka ondeetera amazzi nabugumye dda
Yamuga soko ndetera amazzi nabugumye dda. So kenda benga newe weeza. Kuba wendi siri bulungi n'akamu. Chichi. Yegenda maaso. Era twagala otumenye ludda wajja biggwera ku mulundi guno. Leetera amazzi gano agagala gaba ga kafiriji. Ag'omukyalo tegabaako firiji. Mwanje siyomba. Genda maaso firimu. Namanya mbu wamalayo ssebo. Kuvaako kati okuyomba kuno kukyanganga bw'oyombanga ogenda kuvaako. Enfirimu egenda maaso. Nalikuwadde waki? Nebona onyumye transport. Omanyi engeri gye natuuka eka. Namanya era ng'ojja kutuuka. Omusajja omukulu osobola otya okuva ewuwo n'otambula nga transport omusuubira. Kati nawamu natambulanga. Omanyi ono omwami agenda otuuka gy'agenza okukyala asabirawo transport amuzaayo. Bayinza omwerabira. Ewo mirembe. Naye kati enneekanda. Tendeka naawe. Nze mba neetegesaawo. Kintu leka naawe okimanyi mu luwenzija mwannyinaze ebintu by'okudda mu kyalo ebyo. Kamala okunywa gwe empeweze egundi kuba mpulira njakirira ayakirira. Ogenda neweteekamu oba. Awulira kakati ekindeese okimanyi. Ng'amugamba ni mutabani yankubidde essimu David. Kwe David nga ngamba mbu alina ebintu bye yakugamba. Mweneggula. Ate mbu simanyi n'omugamba ogenda sooka olabika endi olaba muwalawo. Omuvuma n'agenda. Naye mbu ate we yazze okubuuza ekyaddiridde omusajja avumye muvume empisa zaakugwamu. Ne mugamba ekibanga wamuvumye gwe muto wange oli kyangu empi bbiri oba otereera kati sooka ombuulire wavumidde ky'omusajja. Ensonga mwanje. Ulira. Uli wagenda wekanda zinali. N'agamba okimanyi tulwe nagaa tuzitulemu wadduka buddusi. Wagenda bugenzi bw'otyo. Kulwokuba weesungusula mbu sikuwadde simanyiza transport. Ensonga yiteteredde. Ngendo kuyita. Yamugana nze ebintu byo binsobera. Nja okuntuuza ano nebanga abazze kukufiirwa saagala. Eni omwana we nabeera senga we namuzaala nze nina okubanga kitaawe. Era ensonga ezo twalina zitulamu kubanga naawe kenyini wali wakava mulawo najja nali muyise tube nga twogera ebintu ebyo bikukwata mu maka gaabwe nga wooli kati ensonga ezo n'ozireka mu ddiiro nga ziri kuli kungulu zitengejja nga kitengejja. Ekwalo wagenda tere niyo najja. Egenda maaso. Waggulu nyonga kitawe nga nange obusubu kyakova kunvuma ebigambo era n'agenda. Naye bambi tewayita nnaku nnyingi. N'akomawo ne yeetonda ensobize. Omwala bw'ataasangawo taata ssebo yasanga senga akyamuse. Naye n'agenda bugenzi naye oluvannyuma yadda. N'ambuulira ebintu bannaye byammalako enviri ku mutwe. Yaŋŋamba bannange omusajja bw'abeera no ssebo yeegonza naye omusajja nsolo. Omusajja yayogera ebigambo mwana wange mukaata mwana wa maama. David gw'olabanga omuntu mulamu oyo muzibu. Era neerabidde omwana affe ali ku ntunujju bannange. Toyina kyomanyi yakubidde essimu alina kyeyagambye taata n'abyeganaga mwana wange nkubule mwana wa maama. Simbula David akimulangira. David buli kimu kyonna akirangidde omwana n'ebizigo byamugulira. Kubanga bwe kenyini gwe wajja ompanira omusajja oyo. Gwe tewandiyogedde. Ye omuntu mulamu. Kubanga gwe wagamba nti ofunidde omwana munne omwana omufunidde omusajja alimu amagezi. Kale ate essaawa eno bw'otandika okuŋŋamba mbu David mputte ate gwe gwendabanga emputte. Kugenda maaso. Nuli omuntu amaaso. N'agamba nze sala bintu byakunzijjako wayo ebyo. Nze nakugambirawo temundeetere era bwe nali nzikiriza omwana okujja nakkiriza lwakuba gwe kati ate naawe otandise kusiruwala. Omwana wa maama funa ku magezi oddemu akategeera. Aleka mugundi leka. Omwana ne mujja mugowu nakkiriza no mwana bamutwale naye nga n'ebintu bye bamutwalirako temwali makulu atandise obijjukira. Kati bw'ovaawo ng'ombulira mbu simanyi ebintu byazze bubi kasasira omwereere. Baana bali mu kuyomba. Kati yamugamba engeri gy'obimbuuliddemu. Njagala nabikeni tuyita omulenzi ono. Asooka ajja. Amaka nno bwe gatyo bwe gabeera abantu ne bayomba embeera n'etaama. Omusajja bwe yajja wano ne mugamba ensonga za Helen bwe yaŋŋambye. Egenda mu maaso. Navaawo nga twemazeeyo. Kati nina kyenyongedde okutegeera. Waliwo kye munkweka. Omusajja yaŋŋambye nti yajja n'omuvuvuba. Kakati wendi wano toyagala kumuyita. Mwanje. Muyina kye munkweka. Tetulina kye tukukweka. Gwe ne muwalawo. Tetulina kye tukukweka naye mwanje weeteeke mu bigere byange. Nga gwe wakambwalira omusajja bw'otyo.
nga gwo ebigambo ebiri ate ng'ensonga zirina okutereera erawo senga atidde okuyita bawaabwe oyomba nnyo ensonga singa zikwasanze singa ensonga zeziggwa mangu ye akimanyi muganda ye muyombi ate omuyombi bw'aba ayombesa ayombayombamu yalaba nga tayomba basiyita David yamuganze sinze ngenda omuyita maama nzijjamuyo katemba nange kye nali njagala kakiyita omusajja sisobola muyita alemye yeediimye gwoba oyita mba wa muwalawo esente nzira kuleeta okozesa simu yange kojja kukozesa eyo katogamba nze mba yita omusajja ajje awo nange nja kukkiriza tutuule naye nga gwoyise ajjiwa senga yakalakata mukoddomi awula tayagala kuddamu kumuyita ensonyi zimukwata ewange omanyi wewafaanana nandi watwandimuyiseewo kwendi tumutuuze mu kimwanyi ate wuyo mwagambye alangira agenda atulangire muwogo omwanike ku katimba naye kakati bino saagala amale gajjayo bwatyo era bwamala okujja ayina kumala kuntegeera nga awaka tumaze naye kati saagala ajje kati tumuyite wano ensonga tuzituuliremu wano aleme kututegeera nnyo laba bwenjize nange musajja sina wakubutuuze naawe wekiraba omutuufu nga tewaliiwo tugenda mu maaso kali basaze olukiiko olw'okulekani okutereeza abaana bano oba okuwulira ebigambo ebiva omusajja buto wano ebirina okulekani biva ensonga eyo ngenda mukubira adde nange ngenza tugenda mu maaso nkwagala nnyo kuba sikulinaako mutawaana naye empisa gyompisaamu yesinga okuba embi naawe ebivumo byonfuma ngoze wano mwanji bikuntamya baluganda bita kakati nno kyetwali tulina okukola kwe kulinda balaikeni baleeta oba bayita omuku kakati nno oluvannyuma sinza okundeeta wano tulaba saluma byakusimu wena tokyekyayi kanyego ebintu byaggwa bityo baali bageze okutetenkanya okulabika ndi ono bafuna omusawo bamulabe basobole okukebera nabo baddala kyekiganyo amaka gano okubeeramu omwana naye kati gwolowooza muli dokita mbalamu amagezi ono ng'amugamba nti ebintu byogenda omusawo yabivaawo kati omudisappointinga naye ebintu mwabiwanvuya ebintu byali bizibu byanze naawe gwe n'omusawo mwagamba mbu ate ebintu mwabisamu obukwakulizo mbu ate nyina genda ne David ng'okimanyi bulungi sina ngeri gye mutandikamu nti ate David kino kiriki yali taagala agende na David wa musawo ate ng'omusawo agamba ng'abafamire abaagalana balina genda lumu okakasa ku bba ababiri ani atazaala ekyo omuwala yakitya nnyo mwana mbadde gwankubya ng'essimu naye gwe waŋŋamba nti ndobikeni baako kyenkola kuyamba nenkola ekisaanidde ate n'ogaana okugamba bbawo mugende ku musawo kintu nalaba nga sina ngeri nze nalaba nsiina eŋŋamba musajja mutugende batukebere bwentuukeyo nga sizaala ndeka kale I'm so disappointed with you gweni onswazizza nnyo kale Helen nsonyiwa gweni tewali buzibu namwetaaga ayagala okuzaala gino linyinza ka naye ate ebintu ebiyinza okola kandi bireeta obuzibu mu ye tayagala kwesembereza mugende emulago ale tukoleyo mufune omwana tutya mufune omwana mujje muteeke wano kubanga ebyamwe ono yagamba ebiba temusobola kuzaala amagezi ge yaleeta bagende baleete omwana bano abalondebwa baadoptinge gende emulago tufune omwana gwe tuteezaalidde tumulete tumukuzize mu maka muno laba olaba ng'ekyo gye bamugaba ab'enganda z'omusajja olubanda be batya kati oyagala nze nkugambe ki sooka okitunulemu olwo mbagambe nti nazaala muyinza okugenda ne muleeta akaana mbu mukeekulize nga kammwe nga kaliko ebyewaabe baako nga n'abaakazaala nako baalemererwa kyetere kyekibi ekiri mu kulonda abaana okubakuza bakikkiriza gwe buli kiseera gwaleeta amagezi oleeta gano oleeta gali kwegamba nontiyenda kuntwala ku ndago nyabo nze seereetangako wano gwonkubira essimu mbujangu biki kati ogamba wabula sikute egenda maaso kugamba genda kundago olowooza okuva edda luna naye so akigamba mukwano gw'amagezi gamwadde galeka atandise obutagaagala toddamu kunkubira ssimu gundi gwe oli muntu mubi nnyo nze aleeta amagezi agakola buli kaseera ninga nze akwesiba kuba ndi wa kikaakyo kati saluma yagenda ayombye naye n'abagayi ku discount mall kafumbe mu Kasa Road opposite Owino Market awo ku maduuka amapya discount mall shop number BB 164
MK Video Center, the House of Uganda ne movie bina Uganda bino bisangawo. Tugenda maaso. Kyekiyinza okuddirira kuba omwana afuuse omwana kakano oluvannyuma omulenzi baamuyita taata yamuyita omulenzi yajja bambi nga ensonga saazitegeke bulungi. simu yabadde abimugambye ku simu awo ebintu n'atabitegeera kade essaawa eno taata ayagala bikenga annyonnyoka wuliriza taata neyanziza taata embeera erudde ng'eddugadde ewaffe nga amaka tegali mu mirembe kumpi okwe twava mu kwanjula twafuna ekisanyu ebiseera bitonako mukyala wange Heleni n'atandika okukyuka kale taata ensonga ezo nazireetako ewa ssenga era ssenga ndowooza kazikuyirambululiremu nga bwe zaali. Sina kyengenda kulambulula mwami waffe kubanga mwanje kitammwe waali naawe wennyini wooli sina kira kyenyiza kwongera ku bintu byammwe sirina naye era ndowooza mutuufu kubanga kati gwe weetuukidde bagambe yeetuukidde tanywa matabangufu kati ate lwaki ono yakwogerera ensonga kale nno taata wennyonnyola sijja kulwayo nga essanyu liggwirawo ddala waka waffe. Nalowooza taata nti okuva ku mulimu ndowooza ndwayo kubanga ku mulimu nnyunyuka ssaawa 11 naye era olwavanga ku mulimu mankwata entambula yange nanzira ewaka naye kyanneewuunyisa nnyo nga bwe nzira ewaka munnange nsanga munyiivu tankulisaayo tambuuza naye ndowooza oba munnange mpapa nnyo nsanga tanneetegeka tannaba kunneetegekera kundisiivinga ekyo nenkiteeka wabbali neŋŋamba nti awo lunaku lw'enkya kanyongeremu obudde bwe nayongeramu kyasukka kyava we kyalina okukoma ne kitabuka neŋŋamba nkoze ntya neneewunaganya naye ng'ebigambo bitaggwayo nendowooza okujja ewaani ewa ssenga era nakwata kkubo enkeera nenzia ewa ssenga ne muyitiramu ensonga zino eni takyampulira nendowooza nti oba Heleni yeetagayo ku bulabo bumuze asanyuke ngeri omusajja bw'oba kyanneewuunyisa nga ebirabo bye naleetanga Heleni nga bw'omusanga mu ntebe bw'oti n'obimuwa leero no kati kituuse kugwe mwanje buli kye bakugamba oli oti tolina kyowakanya tolina kyokola olabira ddala ng'oli ku sayidi ya David kiki atutandika naawe naawe olimba weekubidde nnyo sayidi kati olinga agamba nti Heleni nange fe bakyamu sooka okakkanona amala okutugamba ensonga nga lwaki nzikakkana kati omanyi mwanje kambaleke bwe munamaliriza ebintu byammwe nze naakomawo kakkana nawe sirikako sisobola kukakkana sirika ndi musiru omunamu bimaliriza nadda atwala lirina nange nedda nkoowa sirikangako nange nkoowa nga nsirika ki olowooza sirika ndi musiru awama mukotusonyiwe kale ntaata mukotusonyiwemu katono kale ntaata tusonyiwemu ensonga bwetyo bwe yali neŋŋamba munnange n'akola nja kwekukubira akasimu naye nze ndowooza ensonga engeri gye nzirabyemu obutuufu zirinnye enkandaggo kati kyembadde nsaba kyendowoozezza nti ensonga zino kyetaagisa nga ne mukyalawo waali nalubugwa muwala wange kati ngera kuyita mukyalawo tulabe engeri gye tukola enteekateeka ajje mwenna mubeerewo ensonga tuzimulungule ziveewo kubanga omukazi omuwala twamukuwa omuwase mukyalawo ate ekyo kirungi nnyo ate nange mwagala mubeere mu bufumbo obw'olubeerera taata ekyo kinsanyusizza nnyo era taata naye tetwayagala ate mubeere nga mutabuka ye taata nno kinzizizzaamu amaanyi era taata kasukaali ogende nako embeera eringa erongooka kale taata naye singa kale wasookera gyendi taata kasita omunyiga ekisimbi muba bamukwano abantu bajja kugira nsonga ejja kutereera mwana wange bakira wabula muganda nga oli muzibu omusajja twamulese mukazaakaza kumbe bakuwadde obusente okyusizza wenna ne simayiro ekintu kino oli mubi kubanga abaana gwalina okubalungamya aye nolabika okuba ni osatulula basatulule laba olidde enguzi ne mu mwana gwe wakeera n'ozaala kale bannanga oswali taata bulijjo nkusaba transport omumpa omwana akutte mu nsawa gye ekinyanya ate mumwogerera bubi ab'empisa embi baba ne ssente kati nkulabe ggwe kirabika mwana gwe bakuzaala lunaku lubi oyagala kuvuma mukulu wo
kika kyaffe kyonna yaki ensi yonna bakati kankubulira ekituufu musajja akuwadde obusente obadde akigambyeko nga bwe yatulangira n'alyoka ngamba nti n'alyoka gamba musimanyinza obugomesi bwe yangulira simanyi sandiyambadde lugwe nga mpuliriza oyo olimbononya bwengirira sente zino nedda yanyamba okumpa ekanzu yakuyamba omusajja yakuyamba byonna yabyogera ekyalo kyonna kimanyi esikanzu gy'olina emu bagigulira lwa muwalawo lwaki tokyoka kati ekyo waki bwekyankala nango bakyankalaniddewo ekyama bakibotodde nesenga nene agenda maaso kukikola ekyokuwayiriza wandibadde ombulira olaloberango okusaidia kubakola omusajja bwedda nkunyonyola towulira negamba omwana yatuvumira omwana negamba tegeera mwaka obuntu naye nga totegeera omusajja yanangira ekanzu ate gweweka nange gomesi naawe kanzu oba gwakulangira akulangire nalubobwa kyendaba omwana ono naye yetaga tumuyite Helen wulira sinkana omusajja ono nga gwe toliiwo n'omusajja taliiwo ne nsinkaneze ne Helen oyogere naye njogere naye mpulire ebigambo byayogera oba bye muŋŋamba bye bituufu muntabudde kati bwomanyi oli wa mwana wo kakati kankubire Helen esimu nteeka okumusinkana omusajja nga anyiiza oyo nteeka okumusinkana senga n'abyonoona abisaabuludde kati nina okusooka ndaba omwana wange ngira bukanzu obwo obuntu byampa n'atulangira ekanzu kakati nayogera bamulangira naye ekizike kye bamuwaleta kisuula Helen kati kyakola ng'asooka ayita muwala we njagala ojje ng'amugaa kyonna kyoliko kiveeko nga wookiwulira essaawa ennyala okozesa obwangu bwonna obusoboka olabike nti ontuukako mu bwangu bwe okola biki ebyo bisinga nze kugambye yangu ono yamugamba ndi bize kwentobulya byakubeera bize kwagala wano yangu oba olinnya bodo oba okola otya kyonna kyonna entambula gy'oyiseemu bwangu yitawo situwagala kwendi ajja kale ono kyeyakola ng'asooka gy'essimu ini ate oba taata ŋŋamba ki bannange taata amugambye ayite mu bwangu ayinza atya okuleka ndi yafumbira omusajja abalangira obulangizi atyo musajja n'atulangira gy'obeera atulangira tatubala mu nsa kati kyeyakola ng'akubira mukwano gwe Saluma embeera nayo n'enzibu gy'abaddemu abadde ng'agiyitamu ng'asooka kwebuuza ku Saluma kiba kya buswavu nnyo omuntu okuba ng'olina mukwano gwo atera okuwa ku magezi agakuyisaawo aye n'aleeta amagezi agakuyisaawo ku lw'okuba ggwe ago sigo badde osuubire oba si kyoyagala okukola aye n'otandika kumukyawa kati Saluma yeekyanga kati amukubira essimu manyi munange nakuboggolera naki byonna ebyaliwo naye munange ate embeera bw'eba ekalubye ennyo kati siina muntu antaasa namugwe mukwano gwe gwenna mu bulamu bwange omanyi otegeeza kinene gyendi amune sikyalina muntu gwenjogera naye ku nsonga ezindi obubi bambi nyamba ng'amusaba alabike ndi afazaali amuwayo akadde akatono asooka amunyonyolemu ekirimu ebintu byongera kutaama yagenda n'agenda ewaabwe n'ayogera ebigambo bibi nnyo ate abakulu bwe twogera batandise obitwala kyetamanyi oba omukyalo ono akyalinawo obufumbo ye yakikolanga excuse okuleka ndi awayiriza bba abewaabwe baleme mwogerako nti alina empisa embi naye olowooza ki ekisobola okuddirira si kumugamba kuvaayo kuba omusajja wa mpisa mbi ekitegeeza obufumbo bubeera bumufudde aba talina obufumbo awo ate nga buli omu ayagala okuleka ndi abaako waatudde kati njagala kakati n'oluvannyuma jamuti okunangira obweru mwambo obukanzu taata ng'asooka ayita mutabani we sole muwala we ng'amugamba gwe omwana gwenzaala n'okkiriza omusajja alabike ndi atulangira n'atulangira obwenkaniddeawo ng'osirise busirisi otyo kino ekigambo nandwadde sikiwulira nga nkiwuliririra mu ŋŋambo ŋŋenda kulabika ndi ŋŋenda ewaka ndeeta obukanzu bamwe mbubawe bannaye taata ate nze sinze yakulangira obukanzu oli mukoddomi wo era oli balo ye omuntu akwasa mufuuka omu mwanangira mwembi ne munangira mbusimanyi bwe ntambuza ebigere gwo musango nze mba ndi mukajjuza kwange ndikuwa kutuwaaka nga muŋŋamba ntambuza bigere mugenda munjogerayogera ebigamba amafukulo bwenkaniddeawo nze ebintu naye kisinza okunnuma bala okutulangira bamulangira obugoye ekyo kimutankudde obuzibuzibu naye nga sinza abalangira David yabalangira so sinza omwana n'agenda maaso n'okulagira ddala era kitaawe baawe ye mulangizi
mubanga okirabye yumba bwitu kiseke naye gwe naye mwana gwe ekintu kino kirina okwetegerezebwa kyogamba yakulangira bulangizi nga tolina kyomukoze nona ate kukuba naye omwana ono naye mulaba alina kyasirikidde Kisoboka. leka naawe ono omwana akunnyonnyodde oli muntu mukulu baamu amagezi n'owulira nno gundi gwe Saagala nedda sadiriza Taata. ndi musajja fe abasajja totandikira mu bbanga kuyomba okujja kuwabawo ensonga lwaki oba otandika okuyomba taata n'alyoka adda ku gwakalenzi ene atuswazizza ki okujja natugamba nti omusajja abalangira bino lwatuswazizza mwanje weerabidde ekintu kimu nti ono Helen mwana waffe singa asuddiya okubeera kugu omwana okubanga alina kyalabye ekibi eri n'akitugamba bakusaidiya ffe weerabidde ekyo naffe tulina bakusaidiye nga tosalawo kale omusajja yakyuka okuba naye bannaye taata nze nabagamba omusajja oli muzibu mulinga abansindika mu lulyo lw'ababbi nga nono yakyusa ono naawe omusajja akigambye ni naawe ku mwezi gumu gwokka nga yakakuba samali okyuse n'okaluma okukira eppeera oli muzibu amaka ogoonoonye mwana wange bwe bakubuulira sengawe yakukyamya kujje wala kaakati gwe mwana gwe eyali atunulanga olulimi oyinza otya okuddaawo kyakola noba nga tosobola kuleka ndi obaako ngeri gyotereeza obufumbo Nange. omusajja yenna akulabisa emyakunyiriza mwana gwe nga twakuliisa kisubi ku bijanjaalo omusajja atu kati oteredde wenna wenonyirira otolinga kigundi olinga ekizigo olyawo ava kumpa emitwalo ebiri omusajja ampadde n'okumpa ekyoja mumiro ekitegeeza ekikwogeza ebyo byonna era ekikwe kati omwana yamanya nti ekyoja mimiro kyekyogeza taata niraba taata ali ku kyoja mimiro omusajja zaatuyamba mu bintu nanti ebintu bingi era omusajja byatuyambyemu bamukwata omusajja oyo singa yali mubi teyandituyambye bw'atyo sajja sajja amukwata bulungi tuleetu oteekeddwa okuba ni olina enkwata embi gye wamukwatamu eyaleeta obuzibu bwonna obuli awo ebyekyankuuka oba teekuka waliwo ensonga lwaki akyankuuka bwatyo tugenda mu maaso ateeka okubanga nze nawe omusajja muntu mulamu tubatuuze tubatereeze mwanje gwogambye tutemu tuyita omusajja Hey, ku bigambo byonna byowulidde okyayagala omusajja okyayoya we- kati ssebo taata kyeyakolanga nga balina okuleka ni bakomyawo mutabani we Nola- ensonga eno sitiru bakyalina ogituulamu ne bakasani ekintu kigwa bulungi okusinga ebanagamba nti omusajja mubi era kati ne baba nga obufumbo buggwawo nzu buvunaanyizibwa bwabwe okulekani omwana waabwe abeera mu bufumbo nebba ate nga bali bulungi tabasinza kulambira David yayogera ebyo so n'ayongera okukakasa ddala nti bbaawe mulangizi David tokiddamu kuwaayiriza munno sajja ampadde ekinyaanya ng'oŋŋamba mbu akulangira yawo olyawo tunabutunuza otyo totulabirako ddala ni omusajja alimu omulamwa gondeetera n'okuna ne waba nangidde era gwobireeta nsonga zenagamba se nenze ebinnabi mbigambye senga ne muga omusajja atulangira oba nveeyo tojja kuva ojja kubeerayo mu olyoka oleeta wano abasajja baabala olyoke babe nga batuwa binusu saagala ava kuki olowooza ava mu bbanga yegenda mu maaso Eh? ye taata akimanyi bulungi teri musajja amala gava gyava n'atandika kwogera n'ayomba buyombi atyo oyagala kutabula nsonga naawe siku zitabula Mm-mm. nona ateeka okuba alina ensobi omusajja kwava tekisoboka atandika okuyomba tekisoboka kana ate nawe olinganga aga nti oli kusaidia David mwanje saagala osalesa ebintu bino ng'osaliriza sisaliriza saagala osalirize sisaliriza nze ndi musajja fe abasajja toyinza kutandikira mu bbanga kuyomba okujja kuwabawo ensonga lwaki oba otandika okuyomba lwaki oyagala kutuswaza okutuuka ku ekyo yewe natuswazizza ki taata yataama butaami abalangira bino lwatuswazizza mwanje weerabidde ekintu kimu nti ono Helen mwana waffe tasobola okubeera kugumiikiriza musajja kutandika tujolonga ng'alaba senga nno yakyuka ensonga kale omusajja yakyuka taata oli omusajja yakyuka akuba samali nga baninja owulidde ateeka okuba nga nono yakyuka anti naawe olina kye wakyusa bakazi sajja ayinza okuba ekimukubisa sama Temunyo. sajja agenda okutandika okwagala obwenzi era bwabaawo ekiba kimuleetedde okwenda oba otyo lwali ofaanana manya nti omusajja musajja yakuyonja musajja n'akukyusa nalubowa omusajja ajja olowala ffenna atuyamba lwakuba ekibi kyakola ekisinza okunyiiza kubeera nti atulangira nze saagala byakunnangira nze saagala taata akaye byakirangirwa yandigumiikiriza ebirala naye ebyokulangira omusajja ono aba akoze bubi nnyo nze bwagira nampayo byampaayo nampayo Kwosi? naye engeri omusajja gy'abadde amuwaayo Oganyo. anti akuvujjirira omusimbi yensonga lwaki ku musimbi gwe bakuvujjirira kaakati okyuse biri tokyayinza kumanya ni muwalawo byayogera ge mazima mu bintu bingi njagala otuule entende omusajja bamukwata bulungi alandisa omuyigiriza amusomesa omusajja tumuyite
tutereza amaka g'abantu omwana alina okubeera n'omusajja oyo kubanga njagala olabe ng'ogyeko bino ebyekyankuuka oteeka okuba waliwo ensonga lwaki akyankuuka bwatyo naye omusajja ateeka okuba mwana wange nzina omusajja muntu mulamu tubatuuze tubatereeze mwanje gwe ogambye tutemu tuyite omusajja Hey, ku bigambo byonna byowulidde okyayagala omusajja okyayoya yesenga tumuyitire tumuyitire ki Helen, omusajja bamukwata bulungi. Omusajja alinga mwana muto. Omusajja alinga mpiso. Bwe kufumita sayidi ero ng'okyusa neno ng'ekwongera. Mwanje tuleke kati kiri bwe kiti gwoba oyita mutabaniwo na muwala okubatuuza nze siganye naye siwani wange ekikoza muzitwaleyo mukyalo ewwo wano mbagobye nze bintamye anedda naluwa kati bikutamye bikutama biti nze nkola enkikoza omusajja oyo wano bikutamye bikutama bitya naluwa musitu toyinawo musitu omutwale ewo gye bomutuuza ze katukakane naluwa nze bwe nswala oboswa yegenda maaso tulo omusajja tumutwale ewange tumutuuzeewa oyo omusajja talina kintu kyasiima ne boona omwegulako ne boona okola otya kyeŋŋamba kkiriza olukiiko lubeere wano omusajja ajje wano noono nga waali ensonga tuzitereereze wano laba kakati mwanje kiriwo ekiti saagala kumala budde nagenda wala nnyo oba omusajja ogenda kumuyita oli wa mutabaniwo oli wa muwalawo muyite mwogere naye si wano mu ddiro lyange bweru naluwowa bweru lwaki otugoba nze nkubuulidde mwanje naluwowa enkiko z'omusajja mu ddiro lyange zikoyeemu egenda maaso kakano basazeewo kye balina okukola kwe kulabika ndi bayita musajja wattu yes halo basooke balabe kyekiyinza okukola yesebo kano ono aba ali eno masanyalaze kati nga abaako bakubira ab'amasanyalaze waliwo embeera sotusaketi ebintu byakyankalanyemu ewaka ewuwe gedde era nga yeetaaga bibe nga bitereezebwa naŋŋamba nti gwe oli tugenda maaso yes amasanyalaze gange gafunyemu ekizibu njagala ogende eka ogankolere okay ya eka Ntebe Road bwotuuka e Namasuba ku stage bwotuuka ku boda atandise okulagirira ow'amasanyalaze alina okuleka ndi ajja okutereeza amasanyalaze g'ewaka amasanyalaze g'ekyanze ngenda manager David bajja kukutuusaawa waka yes bw'onoosangawo bajja kukolaga ekyokukola yes naye njagala okikole kati kiri agent njagala gagga olwaleero yes nice time bye yes sir. tugende maaso amasanyalaze galina otereezebwa kano tuba tuli awe waka ng'ow'amasanyalaze ono ayingiddewo w'amasanyalaze mu kujja jala ebiringizawo abeeno gye bali abeeno bano abayo abeeno mukyala gyali ono empisa gwe zasiiwuukako bayetuulira wano embeera awula talina mirembe naye nga yagyemalako kati ali wano atandise okubijjukira muli alowooza ku bintu bye yakola ng'omusajja ono omusajja yali omubi oba ye yali omubi yatuuka ng'omugambe waka mukyala mpeereza ku kino naye ng'oli amugasola kikuweereza oba tolina magulu beera awo naye ate ng'ebiseera ebisinga amaka ge bakuteesa yagezanko nnyo okwagala okuteesa naye ng'omukyala tateesa yeefuula mu yeekera ewaka yamugamba singa baweereza engatto zo neweeyambaza n'ova wano singa wawonyedde okuyombesebwa gwe tuula awo obenga ekikutire naye ereni kiki kyenakola naye mukazi gwe okutuuka okumpisaawo bubi bwotyo mu maka ennyumba eyange lwaki omumalako emirembe obwenkanidde awo tuula awo webeera awo nkuleetera engatto zo yeyo engeri omukyala gye yayisangamu omwami ono kati kabirowooza oba nze nali omukyamu oba ye yali omukyamu kati ye lwaki yali tazeeweereza kwagala kutumiriza banne w'amasanyalaze ng'ajja naye ng'ali mu kubijjukira sanyalaze geekyanzeemu omwami kyeyakola kwe kwetoloola erudda kumbe ono akyali mu bijjukira atandise naye okwagala okwekuba mu mutima
alowooza oba obuzibu bwali ku ye. Lunaku lumu omwami akwate kuba agenda ku mirimu, ssebo kaasabuliza ne kadda ku geeti ne kassaako ekufulu. Obudde bugenda, njagala genda ku mulimu. Lwaki mukyala ate ofunze bufunze? Anya abakazi be basigala ewaka. Naganze bulijjo nkimanya akazi be babeera ewaka. Kweni aha. Tokyalina mu kyosobola kukola ng'omusajja. Kali ssebo kaamusibirayo nga kamuga atalina kyasobola kukola ng'omusajja. Kitegeeza ye mukazi. Omwami ono mukazi. Naggulawo ngende ekole. Koye ndi bw'onookola emirimu gy'abasajja onoobalayika ndyogera ng'omusajja ne kamusibirayo. Ekituufu nako bakalinga akalina ensonga yaako. Kirabika ebyokuzaala byonna byonna byali biri ku mwami ne kayitawo. Gwe mukazi gwe ow'amasannyalaze. Nyaba oli otya eyo? Gyendi oba? Baŋŋambye wano ew'omukulu Dawuda amasannyalaze gaafudde. Era baŋŋambye nzije ndabe nga ngakebera ew'amasannyalaze yingineya. Egenda emmanju eyo dde eri obudde. Kawula tekakyayagala kwogera na muntu kakoowu. Kaziba abagagga bannange. Yenna tategeerekeka. Owaayo obadde ekyo oba tosobola kugira gwe. Egenda mu maaso. Enfirimu egenda mu maaso. Oli ali mu birowoozo bimutta. Kiki otamanyi? Kale kyava ajjukira. Lunaku lumu mulamu yamulumba. Omukazi agenda. Kazi gwe tumazeeko emirembe. Ofuukidde ddala ddala ekintu kizibu ennyo mu maka muno. Muganda ng'omumazeeko emirembe gyali anoonya mu ggwe. Ng'alowooza buli kimu kyonna kyali agala agenda kisangawo. Bannange ate lwaki otabuka? Kubanga era mbadde nzijiri. Koyendi era nazze kukuyombesa. Mwannyinaze ngaafa. Oli muntu muzibu nnyo. Munno n'omukozza. Omwana watto yalina omubiri gwamugwako. Ng'atonye bulabo. Nga yeetonze. Tugenda mu maaso. Tuze gy'oli. Naye nga gwe tomulabawo. Ate n'ekirala. Nali manyi nti nno wajja kuzaala. Egenda mu maaso firimu. Wandibadde nti nno otugoba otwawukanya naye ng'olinawo ky'okoze. Olaba. Ono yamulangira ng'amugamba situgayi muganda waffe yandibadde atukyawa. Naye ng'ate olinawo omwana gw'obuusabuusa. Ne muganda waffe yatukyawa. Naawe kennyini oli mu nnyumba muno okola gwa kupakira mmere bw'olya. Ate bw'otatuukiriza kya mu nju. N'agamba kyalo tandise kuleka ndi ogenda ku ebyo muganda byagamba tosifudde ku nze. Nze omukazi twali mu nju tomanyi kiki kigenda maaso lwaki embeera eyo weeri. Mumbuze. Tewaliiwo. Kwegamba muganda wange yagenze okungamba ebintu bino nga byonna birabika bituufu. Nsonyiwa. Naye yamugamba ngenda kuddira. Naye kenko. Era yamugamba mu kudda agenda kudda ne Lwasa. Gwe beera awo. Kamugambe Lwasa jje. Ojja tubulira lwaki tozaala ate ng'oli mu maka gaffe olya. Byebimu ku bizibu byasinganga okutaanya omukyalo ono. Era nga lwabeera abijjukira. Neera nabo bannangira. Nange nalyose nenguwaayiriza. Nyo. Owaayi. Mbaze ogacekinga naye kirabika main switch eyo eriko obuzibu. Yayonoonese kati twetaaga emitwalo nga 30 oba 20 awo. Tugule main switch eyo then ne wire ya 2.5. Gwe bagamba. Yamugambe. Taliiwo. Nzije mbigule. Nze yakubidde essimu. Kaloboozi omberedde ki? Nze nakuwadde omulimu. Tosobola kukubira yakwadde omulimu okumalako emirembe. Ndi mu birowoozo byange omumalako mirembe. Gulabe. Ono akyali mu bizibu. Obulamu bwe bwonna bwonna bubadde nga buzibu. N'atandika okujjukira olunaku lwe yeesitula okwetwala ewa ssenga. Oli mukazi nya. N'atuuka ewa ssenga okuleka ndi abaako kyamubuulira. Sawa 3 nekukubira essimu nkwetagala. We yali amuyitidde ng'agala kubaako kyamugamba. Ssenga, ensonga omusajja ze yali alese ewa ssenga okumunnyonnyola omuwala nga bwe yali yeeyisa mu maka. Okuva olwaleero ntinze ndi muntu mukulu gy'oli. Ana yajja leeti. Nkwetaaga. Yamugamba nti okuva nero olina okitegeera. Bwe mba nkuyisa tolina kuleka ndi obaako okulwayo. Senga mbadde simanyi naye ononsonyiwa mbadde owakubidde essimu nadde nyina mukono gwange. Tugenda mu maaso. Katonda wange abadde na mukwano gwe. Kale
mpulira omwana ngo lwaki okulayo eninga amagezi ogaleka wansi nze njagala okule oleme kula muwawa tubadde wamu ne kitaawo tuyina ebintu etwagala okugamba kitaawo alinze paka lwagenze avumye nze alesazese gudda ntadde wali gwonvumya abadde wange era gyegatugere nga naye buli kyekyali kikumpisa naye anvumye amperekuza nze andese sikyategeera kati naawe ate olya byoŋŋambe bya mukwano gwo nze ate ne mukwano gwo nze nyingiriramuwa naye senga nze ebyo ebintabye okujja wano ekisooka muyomba kati nzize manyi olina ensonga z'ogenda okuŋŋamba oli kumpima bulungi ekyo kikutamya okujja wano atujjaawo saabalaze nange obeere ng'ojalo naye ngatugooteraga kwega twakutamana bino byonna omwana ali mu bijjukira waali ntegeeza era ni oli mukazi tojjangawo saagala ojjewo era olinda kwegamba olabe ddala kika kyakuyomba buyombi senga omwana owaayi senga ndowooza nja kudda ng'oteese kuba wampise nga mmanyi ogenda kumbulira nsonga oyombye buyombi nja kulinda wumpuguma nnyo senga yamuvuma buvumi makanika ali mukanika nyabo munnange baayi abayombi bakuno ng'omuntu n'akubuuza olw'obulungi n'omuddamu bubi mbono ebirowoozo biri wala saagala kunsumbuwa yegenda maaso kale nno ng'amaze okuleka niwayita sabbiiti 2 after 2 weeks later genda maaso ekyaddirira tulengera taata yasalawo ayite abantu bano bonna nazzikuno ebintu ebintu bwe byatambulanga abantu bafunangamu obutakkaanya ensonga baayitanga ne batuuza olukiiko ne baba nga basobola okuleka ne bamalawo bumulumulu oba okwegaayagaaya mu nsonga eyo naye simanyiddwe kujja ate kuwulira nti oyomba nze ne sengaawo tukwatagana wala oluddeko nga tuyomba towulira egenda maaso taata mbutayomba naye omwana kiva ku kyokuleka neyombesa omusajja kumbe bwe baba bayomba tebamanya ndi bayomba baba bamanyi bateesa mwe abafumbo bayombera ddala tekikola makulu wuliriza okubuulirira kuno okuli wakati awo efirimu egenda maaso babiri abafumbo ate engeri gye muyomba kiswaza kati nayagadde buli omu azambulyamu ku nsonga ze neŋŋamba nzinga omuntu omukulu wuliriza malanga siwuliriza sayidi zombiri okusala sayidi eno bwenti kwe kugamba nti kambayite mwenna ensonga tuzituulemu tulabe nti tutereeza amaka gammwe kuba twayagala mubeere bafumbo so si kwawukana okiraba kati tugenda kukola bwe tuti nze ndowooza nti tufune ensonga nti tuwulirize ensonga zo tusooke zizo oluvannyuma tutuwulirize eza muwala wange kati lwaki tusooka zizo bwe ŋŋambye njagala tusooke ezo okitegere naawe tujja kuwuliriza mutabani obuzibu buvaawa taata neyanziza taata nga bwe nakuyitiramu emabega niyitiramu nesenga era ensonga zino azimanyi kuba yazikola taata okuva lwe twayanjula zenkola ki tere kwate enkola sagala kuntabula ate okuva lwe twayanjula twafuna essanyu ttono nnyo essanyu mumaka Helen n'atandika okunsirikirira Helen nga bwe nkoma wakataanikulisaayo tantikula ompise kasiru ngenda okuba nga sikunyega tewabaawo nsonga Helen mpola mpola saagala ku bintu kubikwata bwotyo oli okasooke naawe ojja kufuna omukisa ogugwo munnange ebintu ebitambula bwe bityo Helen nga bwe nzira awaka tayogera nange bwe ngezaako okwogera naye tanziramu anviira buviiza atambula butambuzi egenda maaso tukaleeti awaka nentandika okukomawo ng'obudde bukyali ekyo kyamusajjula busajjusi nendowooza oba nkomyewo nga tanneetegekedde neŋŋamba enkya kankyusa olunaku olwatuuka ekyo lwakyusa ate kyava embwa weeyotera kyagenda gonja gyakola ki gyakalira tulengera ebimu ku bintu ebisatulula amaka senga nemubuulira ensonga ze senga yasooka nampa essuubi omulundi omwami takulisibwayo tanyegebwayo mbesebwa muwa obulabo bwange n'omuwa akalabo n'akaleka mu bulawo ki bw'oyogera wulira okuva lwakyale wakolezemu okumpa ebirabo mwana gwe nagambye ataata kamubuulire banga okusirika senga ndayira amazima ga katonda mukuta wuliriza ensonga ezivaako amakokoleka ne zitankunka firimu yiino bagiyita amaka mazibu buli omu gwe kikwatako yerongose weeyaguba mwanjenze banaye munsobera wamma muwala wange yinga wabaawo nsonga ajogere wagenda okwogera nti sirikako mwanje olimba weekubira nnyo sayidi senga ali ku sayidi ya muwala we
saagala ontwale kuba nti sitegera byenjogera nagambye nti onaasooke oluvannyuma n'onaasooke buli omu ayogera ensonga kitusitegere kati gombakira olanti atandika okwogera nti ate kati ensonga nzikuttemu nzituddemu ate otandika kumbuukira lwaki ombuukira naye mwanje olimba ensonga ozisala bubi nsala bubi kati olinga agamba nti oli omwana mumuzibiikiriza nga muzibiikiriza ntya lwaki oŋŋanda okwogera nkuganya gwe mwana gwe ndi kitaawe nagambye onokwogera nja kuba oluyi gwe leka kudumanga leka temuddibaga nsonga nagambye omwana omulenzi asooke balina sooka kuwulira gwa kalenzi oba si ekyo naawe ojja kuntabula batandise okuyomba mwanje kola ekintu kimu lwaki ombakira wuliriza firimu egenda maaso oli kusaidia ya David omumanyi nnyo okusinga abeera naye siriwo okumanyani naye nze ndiwo okumanya mazima kati nze abeera naye nze ali okubuulira amazima gatya kati nakutuuseeko leko mbuulira amazima togambuulira lwaki timwewa budde nawe obakira nnyo mwanje obakira nnyo lwaki tokakkana mulimu ebintu byokolanga biringanga omuntu atalina magezi atategeera mwanje zemu okumva lwaki okola ebintu byekisirusiru bwe bityo mwanje nako okumvumirira ekyatuleese wano kiki mwanje olimba nze ndi muntu mukakkamu gwontabula ate mwanje kyenkusaba kola ekintu kimu oba twevumiddewo wanze sifuddeeyo naye lekera okuntyoboolela gwe weesiriwaza tonnesiriwalizaako ate nze nali nganyina okudda mu nsonga zino mwanje gwe wankaka olisiriwaza oli muntu mukulu kati saagala kuddamu kwabika naawe nze kantambule ŋŋende laba bazze okuteesa abantu bennyini abakulu ensonga bebazisatuludde gwe mwana gwe oba okimanyi bakuzaala ano nze mbivuddemu gwomanyi nekitaawo nze nange mbivuddemu nze ŋŋenze ne ssenga gwe ssenga we yanaakuwasa kaana gwe kati bali babalese mu miitingi yaabwe nabo bazze batuuze yaabwe mwana wange mwanje bwatyo nze mumanyi ekireesewo embeera yonna yokuvuvuba okukola kyokukola kitoyagala oyogere sente bannanga omusajja mwanje yayonooneka sente kati olwasinzidda ku mulundi guli bawo bejje wange ne bamiitingawo bonna sokola olwo yakubira n'essimu era yali amaze omuwa sente awo ng'omanya ebintu biganye wama mutabani tusonyiwe taata omanyi nze musajja atalina mutawaana naye senga wamwono alina akabanzi era nze olowooza ndaba nze ndi mukakkamu sirina mutawaana naye obuzibu bwonna buva kusenga wamwono naye nze manyi engeri gyenamugginja omukwata ono omukazi ono omwana ye wo namukuwa sinza keera kumakya nengamba nti ate ekyo kinzamu ate taata nange mwagala mwagalira ddala ere ni mwagala olondagira mulagire ateeka okubeera ati nakukakka nnyo ate nze manyi bwe mukwata ye taata ekyo nkimanyi ate ekyo kinzizaamu amaanyi bwe guma nze omukyala wo ojja kubeera nga okufuna namukuwera ddala nno kasukaali leero nakayise nako taata awo taata oba omulina tofaayo ekyo kyokola kyamaanyi okunyiga amakulu si kibi amunyize kyamunyize yongera okukatiriza ensonga taata kale taata tugenda maaso musajja tunasibula kankakwekite bakalaba anje kusse ensonga ate bazituddemu naye senga alina osengeka ensonga mukola muti ekikola mutandise okudda eno muli mukunvuvuba musajja ajja bwateeka mu nsawo tukyali mu nsonga tukyayogera ebintu twogera mala gapasuka bupasi mutyo olina okubeera nga teyesigamye ku ssente twala eri naawe weesigama nnyo ku ssente n'oyitirira yes kyogamba ssente ze zinjogeza omwana ayogera ensonga omuvuvuba nazimpa sinze muzaala kwenti taata twala eri naawe otuwuliranga ogenda eri naawe oddaano mudda nesengawo abantu abakulu gwe musajja mukazi gwe naye kenyini amaka go gajja kwonooneka lwa kintu kimu ekyo ate gwe siteesana weegendereze gwe naawe nze kitaawe nze nkuba gw'okaaba mpitaako odda wa musajja gende wabalo sijja gendayo sebukaaga nogende w'omusajja taata yakagamba ojja genda olina okutegeera sajjadu byamusobera jjukira firimu emanyiddwa nga amaka amazibu maka mazibu bintu bingi ebireetera amaka okusasika n'ekyo kyoyinza okukola okuleka ndi osimatuka byonna kubanga omuntu tekuba kumanyako wabula olina kwolina okwesigama ng'empajjiru wagga nga ye mutonzi woguludde nennyini byonna ayinza buli kimu kubanga abantu tetusobola kwetegerera mbeera olabirawo ng'oyagala omuntu naye olabirawo nga mwawukanye kale nno ne bwetyo begenze